Pastor Bujingo abalangidde lwaki mugenda ne mwewola zironi ez'emitwalo 32 kyokka ate nga musiba nviiri za bukadde nga mukwata n'amasimu ga bukadde ka vidiyo nkayina mu maaso awo ate ye Badblack mukwano naye ajja kunyumira ddala ng'omulabyeko mu ka vidiyo bannange kasipiidi obangambe kayitiridde kaatutwaliramu ate ye Suzan Makula naye ye bagumusalidde dde omusango gw'obwamalaya ate ye Julie Muteesasira mbu ye talina musango mumuleke yeeriira ebiziyaga bye bannange bonna bu vidiyo mbulina mu maaso awo naye nga sinaba kubanga mbukutuusaako omukwano mbadde nkusaba vidiyo eno sooka ogimpeereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribing wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo kuba singa onyiga mu notification bell manya buli vidiyo obeera ogenda gifuniranga mukadde ye munnange maama Jona Badblack Masolo Queen ye agenda kunyumira ddala ng'omulabye kanti ye tojja ku peegi ye ng'oli mwavu bannange agubye omusajja emisinde nga bwe mugenda okuba nga mukola ki nga mubyewulirira mu nga mugenda okuba nga mubyewulirira mu kavidiyo bannaye Badblack Masolo Queen taggwayo butereevu kankolekeze mukano kavidiyo ka Badblack ate mmale nkongereyo ne Pastor Bujingo ng'alangira mmwe abakyala abagenda ne mwewola ssente kyokka mbu mugenda ne mwewola ssente naye nga mama ku mitwe mulina nviiri za bukadde amasimu mukuttega n'agaalagirwa bannange y'ensonga lwaki n'obufumbo bukyabalemye ate bwe tuva eyo male nkuzza ewa Suzan Makula ate nga bamusabula obwamalaya n'okusuuza munne obufumbo ate bwe tuvaayo male nkuzza ewa Julie Muteesasira bannange ate male nkuzzeeko era kavidiyo k'ebisiyaga bannange butereevu ewa Badblack. Abakazi abasinga obungi abeekaabya nti baavu beetaaga kapito bali mu bibiina beewola 15,000 enviiri ze balina ku mitwe n'essimu zaabwe biyingira 60,000 essimu n'enviiri bikwata 60,000 osimbye layini bakuole 30,000 tunda essimu ogula akasimu akatono jjako enviiri oba bazigula bazigule sigazaako enviiri entono zisale ng'ez'abanyankole naye banengena nebuuza nti gwe singa gwali maama Janet singa ndowooza osiba factory ku mutwe kiŋambire akuliraanye nti Bujingo agenda neyeebuuza nti singa gwali maama Janet Museveni nga gwe first lady singa osiba factory ya Darling ku mutwe beera mukazi wa buvunaanyizibwa first lady yababerera kyakulabirako kirungi tayonona sente za Museveni byebyo nno oba ye ndowooza evudde ewa Pastor Bujingo kwaba abakyala abagenda ne beewola munaye amaroni kyokka ate nga ogenda okwekanga ng'engoye bambadde za beeki amasimu akutteera ey'omuliri ogw'ensimbi oluviiri maama lekaleka asibe luno oluliko munnange ye Bujingo wadde temumwagala naye mujja mwagala lwampaka kuba ye aliwo okukola ki aliwo babuulirira ekyo kyalwalaba nga namwe mubyewuliddeko muki nga namwe mubyewuliddeko mu kavidiyo ate era kankwolekeze nga basabula mukyala we Suzan Makula bannange zino z'entalo sizakugwa naye nga nyongera obubajjukiza 2023 gwe wenna w'omutima omunafu mukwano oba tosobola kunywa lwendo lw'amazzi oluwera walibadde otuyama n'odduka mu 2024 kuba bannange muliro ku muliro abantu bameka olwaleero tuli ku layini ya kulumba kisiyaga naye ng'oli namba 2 mu maka amaka wagayingira ng'okimanyidde ddala omukyala mwali n'ogabeesaamu mpaka olw'okubanga ssente zaaliwo nga nnene nga nnyingi n'okola buli ffujjo lyonna sajja wa muno n'omukubiranga essimu ku 6 gwa kiro ng'ate omakinga sure nti oyogera naye paka 12 ku makya just to divert the mind of the man and distort the mind of the wife okutuusa omukyala lwe yawuliranga omutima gwabika n'asiba emigugu n'agenda kati oli mu maka ozze kunoonya Katonda ekyo olowooza Katonda yakyerabira Bayibuli egamba ebyo byonna wabikola n'ensirika n'olowooza nti n'enkanankanira ddala nawe n'agamba naye olunaku lumu ndi kunenya ey'oluzungu egamba I will put them in order before you
ennaku 5 ez'okusaba n'okusiiba oli mu maka g'omanyidde ddala nti wamenya mamenye okugayingiramu. Tubuulira enjiri otukyawa bukyayi. Enkomerero Yesu akomawo. Osobola okuba ng'owangudde omukazi oyo n'owamba omwami we naye enjogera ku mukazi n'omusajja eyalokoka okuyingira eggulu. Ye munnange Suzan Makula wadde amaka ga munne yagatwala yadde amaka ga Teddy Bujingo yagatwala naye ye nnyongera obbajukiza nti alabika agafumbiramu ku bunkenke kuba bannange b'abantu mukwano tebamusiimirawo. Yesu wadde waliyo abantu abamwagala naye ndowooza ku 10 ojasanga bato nga 20 abamwagala ekitegeeza abasigadde bonna 80 baagalaani baali baagala Teddy Bujingo nga bwe baava n'omusajja nga bakola ki nga beezimba era mukwano ye amaka alabika agafumbiramu ku bugubi lwakuba tayagala tugamba kuba munange nalabika abikabikako wajje nombantu ng'aseka naye nga kyaka ekibeera ewaka kibeera kintabuli kwegamba kyaka buli omu ndowooza omusajja abulamu gamba ne banaye nakola ensobi nengobaki nengoba omukyala wange ndowooza kwegamba biraka mu maka gaabwe eyo sijja binonoozamu nnyo kubasiimanyi naye nga maama nga basabudde mukazi nga basabudde Suzan. You're rich? I've never been to Florida. Not rich? Yep, not rich. So you're not rich, what are you doing on my life? I don't know. I just want to talk with you, but I guess not. I want someone who is rich. No money, no honey, no smile, no talking. All right. So can I say bye-bye to you before we waste each other time? Like you don't waste my time, I don't waste my time. Because if you're not rich, what am I going to gain into this nonsense talking? Byebyo n'ebigambo bya Badblack munnange enfuutula gyafuutuddemu omusajja ate abadde akoze ki abadde amwesimbyemu naye nga munnange akawaleti kako omusajja alabika talinamu naye Badblack amugambe nyamba nyamukanva nva neekuppa egi yange kuba gwe oba tolina mugaso gyendize munnange njagala abantu bakola ki njagala abantu bakolamu ne banaye maama Jona Masolo Queen ate ye abajja basobolera ddala bannange ate byebiri mu sayidizi eyo naye awo nina ka video mukwano waliwo kwegamba eyefudde katonda w'okunsi mbangamba mutima 5 sita kwegamba ye mwina maaso awo ate nga asalira Juli Mutesasira omusango ate kwotadde naye Suzan Makula bannange nako ka video kajja kunyumya ddala ng'okoze ekingo okalabyo kati simanyi munange oba simanyi oba mutima 5 sita oba yefudde katonda w'okunsi simanyi nakumanya naye munaye tujjukira bagamba tosaliranga munno musango kati simanyi byate bibiri mu sides yose ngenda baterako ka video munaye nga y'omusanga agusala yenna afunvubidde ati biki bigendedde wa bannange bannange twagala kukompeyalinga ku mwenzi eyabba omusajja wa munne n'omusiyazi kibi ki ekisinga okuba ekinene kubanga mu maaso ga Katonda ebibi byonna byenkanankana omwenzi yenkanankana n'omusiyazi mu maaso ga Katonda naye kati engeri kiri nti ono omwenzi yasazeewo okujajinga omusiyazi kati twagala tulabe ku mwenzi n'omusiyazi ani abeera akoze ekibi ekinene nnyo kakati labayo ono omwenzi yalumya abantu bangi nnyo ngabba omusajja wa munne yalumya omukyala nnyini musajja n'alumya abaana n'alumya ab'eŋŋanda n'ayawulamu n'ekyaki n'eyawukana ono omusiyazi talina muntu yenna gwe yalumya yayingira kisiyaga kye abaana be abalina n'omwami we takomplayininga nti mukazi wange yagenda mu kisiyaga nno naye ono okuva lwe yabba omusajja wa munne omukyala abeera mu maziga abaana babeera mu maziga kwegamba bwe tuba nga tuli baakujajinga wallahi ate ono omwenzi Makula gw'osaana kwokya kubanga ye alumiza abantu bangi mu kubeera mu bufumbo buno naye ono omusiyazi talina gwalumiza kakati bwe tuba baakujajinga mukwano Makula gw'osaana kwokya tontiisa nsooka olindeko mukwano w'ekitiibwa mbadde njagala kuyisaawo mbadde njagala kubuuza kuwa ekitiibwa
Yabanje omulungi w'ensi ogamba otya omulungi w'ensi oko oli otya wololo omulungi w'ensi oli otya tuddamu toyogera Tinashe, can we just finish this for a bit? Can we finish this for a bit, please? Just hold on. Like, let's finish this interview and then we can continue on back. Yeah? Vale. Kakati, Joey Mkwano, olowooza otya ku kintu ekyogereddwako about the protest they had today. And obviously what she thinks about the protest. Okwekakasa kweba ekiwandiiko ekyo ky'abasiraamu kyebawadde leero n'ekintu kikyolowooza the Ugandan thing of the Ugandan community, like okubeera nga boogera ku basiyazi, because it's a hot topic, I think, all over this way. Nkyogerako kimami. Esookera ddala buli omu alina right okugoberera omutima gwe. Yes, esookera ddala. Ekyokubiri, abantu si ffe be bamu. Ate buli omu azaala ng'alina kyateekeddwa okubeera, ng'alina jjani ye nga ye, kuba engendo zaffe tezifaanagana. Nyinza okuba nga nazaala kwagala bakazi, oli n'azaala nga alina kwagala basajja. Oba naakula ne bamuzaala ye nga ye ne kimukuliramu nti nina kwagala bakazi bannange oba nina kwagala basajja bannange. Lwakuba kati mu Uganda bakivumirira nnyo ekitali kirungi, cause buli omu alina right okwagala, ate tugoberera kwagalwa. Ani ajagadde? Yes. Ati nze Joy wembayo ne ngamba njagala Nash, gwe mba njagala. Baate bankase, baate banfoosinze, lwakuba mu Uganda bakiyigiza nnyo okuba ekintu ekibi ennyo. Kuba ffe n'abamu tetukyatambula kuba batiisatiisa. Naye singa buli omu abadde avaayo oba nga buli omu asobola okuvaayo neeyogerako, kuba ffe nze sikyasobola kutambula bannange. Kuba bantiisatiisa, tujja kubatta, muli bisiraani, muli mulekerawo tujajinga. Buli omu nabula bulamu bwe. Bakyogera. Kati nze mba nvuddeyo Joey nga mmanyi kyenjagala, lwaki bakulumirirwa. agende bazine